Judas mbadde nano kuba wali naye oyo kyali wange. Judas weebale nnyo nkutawanya ffe tuyomba ne tukuba emmeeza ng'abantu era naye Judas tankyawangako tanvangamu. Oyo gwolaba bwe nalwalanga nga nkyali luli mutototo nga neebaka ku ye nga webake wano oyo abaddewo mu bulungi ne mu bubi. Nze ne Judas tetugenda kwawukanya oba tutya oba tutya. Buli kyennina tulina okukigabana batya babiri kuba kiwatu kuba tuvudde wala. Nina ebinene byenjagala afune kubanga asacrifice obulamu bwe bwonna. Kubanga Carol yava ku buwandiisi bw'ennyimba n'agamba buli muyimbi gwe yawanga oluyimba ng'amugamba ng'otuwa bibi kuba tosobola tuwa birungi ng'olina Carol. Carol yanagisa ebbali tutobe n'endongo. Buli kye nnina buli kye tulina ekitono tukirwanyeeko batya. Weebale nnyo munange era asaba Mukama atuggyeko eno level atuteeka awalala ate nzikiriza nti agenda kukikola. Kakati nzirayo ku mulamwa guli mikwano gyange abayimbi bonna gwesimenye mwena mbaagala. Kapa wange yaŋŋamba Kapa yaŋŋamba Carol konsati nga bw'ogitaddeyo kyonna kyeweetaaga onneetaaga bwe ngamba bugambi saawa based nja kubaawo. Weebale nnyo maama weebalire ddala. Ruth wange Lati Wizi oyo muyimbi wange ate kayimba so mwebale nnyo byonna naye kanzireyo ku mulamwa. Bannange bannamawulire mwebale nnyo okubeera wano. Bapresenters bonna abali wano bambi mwebale nnyo kuposhinga brand Carol Nantongo. Kati omulamwa ogutuleese wano olwaleero basabo ne banyabo nga 6 Desemba nina konsati yange esookedde ddala mu myaka 9 gye nnyimbidde. Obuyimba mubwagadde kwa Monda ze Love gye mbeera gye mbadde mpita gye nkolera ng'ennyimba muzaagala. Kale ne ku luno nga 6 Desemba nja kubasaba mumpagire. Njagala kuweesa bakama bange ekitiibwa. Balaba omwana waabwe gwe bavujjiridde ng'atuuse. Bami mujje mumpagire nga 6 Desemba ku Hotel Africana. Ate nga 8 tugende e Masaka ku Maria Flow. Mujje mwenna mwenna mujje mu bungi kubanga kyensinga okumanya kwe kuyimba. Ngenda kuyimba. Sagala nnyo kupreachinga bintu bitali nnyo bya kuyimba naye kuba ekintu kyensinga okumanya kuyimba kyenjagala okubawa. Mujje nga 6 Desemba nsobola okuba show ennungi kubanga bye tuli Namufumbiro n'omukulu oyo n'omukulu John K. the writer byamaanyi. Bami mujje okugira emitwalo 3 ordinary, VIP emitwalo 10 ate tables za milioni 3. Then e Masaka kuyingira emitwalo 2, VIP emitwalo 5, tables za emitwalo 5. Bambi mujje mundaga omukwano. King Saha abadde wano wadde taliiwo agenze naye mwebaza nnyo kubanga King ye muntu naye gwe naakafuna emabega kaawo naye ate anjagala ennyo. Ampokinga buli lunaku ampandiikidde ennyimba anzikiriza yaŋŋamba nti sinnayimba ye kukyala we sinnatoolako. So weebale nnyo King. Thank you so much for believing in me. Mwebale nnyo mwebale ddala. Douglas thank you so much. Weebale nnyo wenakubita essimu nemugamba mbadde nsaba obeerewo owazze. Basponsors mwenna ngenda kuddamu mbebaze na buli muntu yenna ali wano mwagala nnyo. Thank you so much. Era mba ntuuka ku kalenda
nga nva ku boda eflash yange ganoonya abakulu abo okubaguza ennyimba. Kyava annengera n'agamba ssebo jangu kubeda tukulinze olwedde babadde banjogeddeko nti tulina omwami atunda ennyo omuvubuka atunda ennyimba. Nali muvubuka mu biseera kati nkuzeemu. Kaakati nensija mwami Keti n'agamba omwana ono ayagala kuyimba tumuwadde ekifo wano naye nsaba naawe oddemu omuwulirizeemu ennyimba ye bw'ayimba olabe oluyimba lw'osobola omufunira okusinziira ku maloboozi ge. Yannyimbiramuko bwe yamala okunnyimbiramu era nempulira nga ajja kusobola weewaawo nga bw'omanyi omuntu ng'atandika abaamu n'okutya ayimba atyamuko naye nemugamba nti buli kimu kijja kuba kirungi olina talent. Nenzirayo wa mwami Keti nemugamba omwana ajja kuyimba era amangu ago ne bakuŋŋaana ttiimu yonna eya Golden Band ne tuwuliriza ku nnyimba ze nali ndeese mu studio y'omwami Isa Makula Can Records ku Kalenda. Bwe twaziwuliriza ne basimamu oluyimba. Mwami Keti n'ambuuza ennyimba zo za ssente mmeka? Ne mugamba ennyimba ezange zitunda emiliyoni yalinga emu n'ekitundu ebiseera ebyo nga ngabirako ne production kuba nakolanga n'omwami Isma Pro ku Trinity Records wali ebbiina mutundu. Kaakati omwami oyo Keti n'angamba oluyimba ngenda lusasula kati ne production n'omwana oyo mutwalirewo mu studio atandika okulikodinga. Bwe twalikodinga oluyimba olwasooka nenduleeta bwe yaluwuliramu n'angamba kati vidiyo zo ozimanyi ozikolako. Ne mugamba nyina abakola vidiyo ba directors abalungi. Nempandiika script ya vidiyo eyo nga bamusika mu kitanda oluyimba balitansika. Kati bwe neŋŋamba tukoze tutya okugyayo oluyimba luno abantu okufuna ekifaananyi kyaffe. Oluyimba balitansika ntwala. Kati neŋŋamba bwe tufuna ekitanda tukisibako obupiira netwala okuli netubwala bulungi netusibako emiguwa naye banga bamusika. Era vidiyo mwagiraba yakola nnyo olw'ensonga eyo. Kati netwala obuliri netumwambaza kadresi netujja ku kkubo. Era vidiyo eyo twashootingirako awo mu Australia. Tuba tushootinga vidiyo baatukwata nga tugadde ekkubo tuvugiramu ekitanda. Era bwe baatukwata paka ku Jinja Road mwami Keti gwe nakubira nga tuli poliisi batukutte tusige ekkubo nga tuvuga ekitanda. Era ye yakuba essimu ne bakola ki. Kale bingi nnyo story empanvu naye mbadde naye gwe manya nti okuva mu ntandikwa paka leero muwala mulungi empisa ze kubanga musobola kukolagana na muntu atalina mpisa kumala myaka egyo atawuliriza atateesa. Saba mukubireko obugalo kulwekyo. Olwaleero tucelebratinga music channel era nsaba abawagizi baffe yonna gye muli ennyimba za Kalo muzirabye muziwulidde tezeesitaza ayimba bulungi ennyimba ez'omukwano ate nga naye yennyininyini alina empisa nga bwe mba nnyonnyodde. Badde mbasaba yonna gye muli gye muwagire Kalo Nantongo nga 6 Desemba tuli wano ku Hotel Africana nga 8 tujja Masaka. Ab'e Masaka tubaagala nnyo tukulidde eyo music waffe atandikidde eyo tubasaba mujje mwagire omwana wammwe ono gwe mukuzizza. Nammwe ab'amawulire nyongera okubeebaza tutambudde nammwe badde wano abasinga omumwe mwenna mikwano gyange ng'omuntu mikwano gya Kalo obuyimbi. Mwebale nnyo okutwagala mwebale tutansiza kintu kino era mbasaba twongere okukolagana kuba bwe alina ob'amawulire ndaba nga mukwano gwange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bafans tulina TCM eyo tiimu Kalo Nantongo. Omulimu gwa management tegubeera gwa muntu omu nga bw'olaba nze ayimiridde wano. Nkola omulimu guno nga ndi under Keti Events. Oyo yavujjirira era yataddemu ssente okuva Kalo yatandika paka olwaleero nga gwe nkubira ne mugamba manager twetaaga kino kikale kinaavaayo tikijja kuvaayo. Nampa ssente ne tukola ne tumeekinga muyimbi ono paka olunaku olwaleero nga negattiddwako TCN ttiimu yange ab'amawulire ne bafans bano okutwaliza awamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala balinze nga 6 Desemba bannange mutuwese ekitiibwa. Abayimbi bannaffe mikwano gyange abayimbi mwebale kwagala Kalo ekyaddala mwebale kwagala Kalo muli bangi nnyo buli omwanga mukwano gwe nange ng'omuli mikwano gyange mbeebaliza ddala. Katono nnyo
mwami Eddie yawe sanyusa okukulaba ssente. Nkwebaza wali omu ku basajja abasinga okukkiririza mu Kalo Nantongo ng'atandika. Nzijukira nga muleese ku dream nombuuza anaasobola okuyimba ono buuzire engali ya Kanito. Ne tumugezesaamu ku nnyimba ze watuwa zaali ssatu eza styles ez'enjawulo paka bwe wankwatako ku mukono n'oŋŋamba kagenda kusobola. Nsaba nkwebaza webaliza ddala basponsors baffe mwenna bataddemu ssente manager Judas oba Judas the Writer. Mbeere bulungi.